Atakulaba yakugaya. Twachakaze ekyana. Mwakola ki? Wafuwanga akabisi. Ale abasinga tebamanyi nti nze nanywa omwenge ne gumbala mu bita. Nagamba Paulo nti gwosaaga ngondooza obunywedde bukulu. Omusajja gwe nayitanga naye nga munywa mwenge nga munywa sigala. Sigala yessa munywa. Omugenzi Paul Kafeero bali tebannaba kumuziikuula yasooka kujja gy'oli n'ayogera naawe. Naye n'oyogera n'abantu ab'enjawulo nga bisirikirwa lwaki ekintu ekyo tebaakikomya wakati ne batakikola omugenzi naddala nga yali tayagala kikolebwe. Mazzi kuno abantu tebaaziikulwanga ate naddala ensonga zino ez'abaana bajjajjaffe baamanyanga ensonga ezo abaana bano bo bange naye bali si baawano anti omusajja bamuyita byanfuna. Emirundi egisinga abantu abenyigira mu ebyo baba banoonya we bafunira bintu bye bitawaanya abantu ate n'ababiwomamu omutwe ati weewe musajja yaŋŋamba nti kati bano abalemeddeko nti baagala kunzigyayo bankebere baali luddawa nga nnoonya abaana bano azini afunye omukazi bwatyo Pawulo bwe yakugambirwa no lwe yazze baali luddawa bampeebuula dda ne bandiisa nebyessirya kati ate era bakomyewo nangamba omanyi muganda wange baleke bakole bye baagala naye banswazizza nnyo kuba omusajja yalina ekitiibwa kye kati ku luno bonna bazze n'abamanyi kuba mulimu abamanyi nti kyekituufu siri mwana wa Kafeero naye nze bandeeta buleesi nyinza okuyitira naye mu bintu byonna bwe yali akomawo nga bamaze mumusimulayo na biki teyayogera ku nsonga ezo yagamba kimu waakiri omuti gwange gwo baguzzeewo. Omuti ogwo gwe madde njagala okubuuza omuti gulimu kyogwo anti bye bino bye tulaama nze munziikanga wano bwe wati ne bwe wati kati ye yali ayagala kutuma mu muti ogwo abeere n'akasiikirizaako ate omuti baagugjeewo. Omwana mulenzi eyafudde ekyeneena yagutemawo kyenzijukira nti mwannyinaze yamubuuza omuti gwakukola ki n'agamba omuti nagenda okulaba nga emirandira gigenda kuyingira mu nnyumba eri mu ntaana ya Kafeero era abawala abo abirako n'abantu bajjira kyemmanyi nti bisirikirwa amujjira nnyo kyemmanyi nti ne Nabitaka amujjira nnyo. Nabitaka ono tumuwulidde nnyo. Nabitaka yaani? Nabitaka yali akola ne Kafeero kati omanyi okubeera n'abantu ne mufuukira ddala ba Luganda. Same thing with Katolobwama. Katolobwama ate oyo ebyasinganga otugatta bya bino ebyobutonde bw'ensi kubanga nga tukkiriza nti bajjajjaffe gye bali era balina obuvunaanyizibwa. Katolobwama oyo kyova olaba nga yayaayaanira nnyo okulaba nti abantu baddayo mu nsozi ne bakuma ebyoto. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Eno ye channel gye nakugamba ey'abakozi gy'olina okuba nga weekuumirako, gy'olina okuba nga weesibako bulijjo, buli lunaku, buli ddakiika, buli ssaawa. Kakati no munnange nze Bugi Josh and I represent the maximum nga bw'okimanyi. Naye olunaku olwaleero nzijidde mu sitayiro ndala nga ntuuliddemu munnange Jamiru era nga show yaffe eno bagiyita Kisoboka Naawe Osobola. Okimanyi bulungi nnyo nti mu bulamu bw'ensi eno mulimu abantu be tulaba nga balina ebyenjawulo bye batuuseeko ne twebuuza
omuntu ono yakikola atya. Abamu nno ne tubakazaako n'obubaluminati, abalala ne tubakazaako obulogo, abalala ne tubagamba bakulira mu gavumenti wakati, abalala ne tubagamba babba emikisa gy'abannaabwe. Naye ate ebiseera ebisinga abantu bano balina saddaaka ze bakola ne beewaayo ne basobola okuba nga bafuuka ebintu ebyo eby'enjawulo ebisaanidde okuba nga tubeebuuzaako. Kaakati olunaku olwaleero lino omwami asaanidde okwebuuzibwako nga bwe nkikugambye, omwami omu ku baatandika kye bayita okutontoma mu ggwanga lyattu Uganda, omwami eyaweerezaako kabaka owa Buganda, omwami eyasomesa levels ez'enjawulo, yasomesa mu secondary school n'asomesa ne ku university, omwami eyazina amazina n'agamalayo mu gallery, omwami eyayimba ennyimba n'azimalayo mu voice box kata ekube n'okukuba, omwami still gwenjogerako awandiisa emizannyo, directinze emizannyo, producing emizannyo, akoze ebintu bingi nnyo nga gye nkikomezza. Olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti ndina omukulu Aloysius Matovu Joy. Omukama wange tusanyusa okulaba ku Delta TV. Nange neesimye okulabikako wano nate. Ye naye amanya togamazeeyo. Aloysius Matovu Joy in that order. Ono. Weewaawo. Kakati nno munnange tukumanyiiko ebintu bingi. Nga ndabye. Olabye nnyo. Ennaku zonna okweraliikira tukweraliikirira wokyalira abalwadde bayitirayo. Kyenva sibakyalira. Tokyatukyalira. Naye nze ninamu lusennyege era sho weggwera ne bambika. Uganda emanyi ebizibu. Olwo aba ayagadde kweyambisa nze akuggyewo. Omuntu. Omulogo wange. Kakati mwami Aloysius Matovu Joy. Wanji. Njagala tusooka manyi ebiseera bingi nnyo twogera n'abantu ne tubabuuza baakuzaala wa, wakulira wa. Ebimu ku bye tukumanyiiko nti tewalina nnyo kifo kyankalakkalira nti nakulira wano ne mmalawo bbanga bwe liti n'embeerawo ebbanga ddene nnyo olwa embeera ya muzeeyi we yali aweereza mu bakesi oba owa CID nga buli kaseera bamupositinga mu bifo by'enjawulo ate nga yeggwe gwe bayita omwana ow'okuluwuzi nga buli lwadda naawe wodda. Mukaddewo yewe yafunanga opportunity ebeera naawe ng'akuteeka mu box mwakuleko muleme kwenjeera. Tukumanyi munnange lwakusirika. Otyo kaakati embeera eno teyakosaamu okubanga oba wakatandika okumanyiira ekifo nti tubeera wano ate ne bakuba essimu ne bagamba ate kaakati tugenda kusenguka tudda Gindi. Sijja gamba nti teyankosa ate sijja gamba nti yankosa kubanga ebiseera ebyo nali nkyali muto ate dadi ekyamukozesanga ekyo kubanga maama wange yagenda mangu nnyo as in crossing over kati nga talina gwe yeesiga kubeera ng'abeera n'omwana we mulekwa naye gye yakoma okunteeka ku mugugu gye baakoma okuncunya bonna bawuliramu wabafunamu omusera. Kakati nno munnanga ku nsonga yennyini njagala okutegeeza omulabi waffe owa Delta TV nti mwami Aloysius Matovu Joy ono ne bw'omulaba nekanekanye mu t-shirt alina omuzannyo ennaku z'omwezi nga 2 n'ennaku z'omwezi nga 22 omwezi guno 21 ate luli lw'obuuse nze mbadde njagala kulaba oba oli atentiivu ne bw'olaba nga nsumagira mba mpulira n'olwekyo tongeya. Sijja kugeera njize ali eyo ndowooza okategedde tolina kuddayo kugeya muntu asumagira. Anyways nga bwe mbadde nkutegeeza ennaku z'omwezi nga 2 n'ennaku z'omwezi nga 21 ku National Theatre tulina omuzannyo bagweta Neka Maama Takirwa. Mu maaso awo tugenda kuba tumanya ebikwatagana ku muzannyo guno
kyekya inspirinze erinnya Neka maama takirwa era lwaki si mwaka gujja lwaki si mwaka guwedde wabula lwaki kati ebyo byonna tugenda kuba tubimanya wabula nga tetunnagendaayo njagala okusooka okwongera okubuuza mwami Aloysius Matovu Joy abatamanyi mwami Aloysius Matovu Joy mu Uganda ya luli etali eno be basajja balina emibiri ng'ayita kuwandegeyooko ensi yonna neegwamu obunkenke sajja kubanga ekyuma omusajja yabisi omuganda yagamba nti ataakulaba yakugaya ataakulaba yakugaya twacakaza ebyana mwakola ki twafuuwanga akabisi ate abasinga tebamanyi nti nze nanywa omwenge ne gumala mu bita nagamba Pawulo nti gwosaaga ngondooza obunywedde bukulu omusajja gwe nayitanga naye nga munywa mwenge nga munywa sigala sigala ye saamunywa naye baba bakola emirimu gyabwe ebyo babeerako n'ebitwaliriza obudde oba alina gwaswamye agasaabwezi ajja kuba atuusa abeerako kacupa ke kati nga ntwala nnyo nange nenywa naye nagunywa omwenge ogubalako kalungi ki ate mulimu temuli nagunywa okuviira ddala nga ndi muto okutuukira ddala nga nnyingidde yunivasite ekyewuunyisa oli munywanyi dipo gye yaziggalira nze ate dipo nazireka ku main gate ya Makerere University saddamu gukombako nga ne bw'oguteekawo bwe nti nempunya kasaanikira nga nzongerawo wakozesa ddagala ki tewaliko ddagala abantu abamu tubeera byeneena ku nsi kuno saagufunira ddagala nagamba bugambi nti ngumaze naye ng'ate abagunywa bagulira kubanga by then ate sente zaaliwo kuba natandika okukola ng'ovudde ku bino ebya Katemba ate by then Katemba teyaliimu sente nga zaalono naye ate ndowooza nakati zikeeye naye gye nasomera ku campus nga profesa wange ampa n'ebyeyo ojja kusomesa abo osomesa abo genda mu ssomero bwe nalina sente naye nga sikyanywa kaakati waneeno mu kukula manyi ngenda kuba nkutwala Kasavu Kanyama nga bwe tuddayo mu byayita bwe tukomawo bwe tukomawo bwe tutinyagala kulireetinga bulamu buno obuliwo n'obwedda omanyi ennaku zino tulinamu n'embeera z'abanneeko eyo baaliyo banneeko abo mbayita baana ba kitange kubanga baaliwo naye ng'ate si bajjenjeero nnyo nga bano actually mu mawanga agakulaakulana banneeko more government property than you the human being kubanga bakola emirimu gya gavumenti mingi nnyo okubeerimbika ne bagira era bwe wabeera nga waguddewo omutawaana kati may Gongodio rest in peace kati mbabaddewo abo baba bamanyi wano tulinawo Neeko waffe abawa information yonna baalingamu naye singa kaakano kale ova otya mu kyalo Masaka buleeta Masaka w'ennaku zino ekibuga eggaggadde okuyingira Kampala naye oba navaayo ntya kyenkakasa sajjira ku loole y'amatooke kubanga kitange emirimu gye gyali tegyetaagisa kulinnya loole naye 1967 nvaayo e Masaka nzija nitandika okubeera e Naggulu awe waali barracks then kati olw'okuba kitange yaliko amayinja ge fe tetwasulako mu mamayingi ya pole twasulanga mu nyumba ze twayitanga kalina oba ze tuyita semi flats bwe zityo ate nno nasomera nasale nazitandikira ndowooza ku St Jude St Jude Nursery School wali e Naggulu envaayo neŋŋenda Soroti tuli mu barracks kyenzijukira kimu nti yonna yonna dadi gye bamutwalanga babananga banga namukyusa
ng'ennyumba bazipresetinga nti ye aba alina kusula mu number 1 twetwasulanga mu house number 1 ne Soroti awo wali police station naye nga ennyumba zosookerako wano eyo nayo nasomerayoko nasomerayo for some time. Awo wonna tutali mu primary level? Tesinayingira na primary, nkyali mu nursery. Nursery ebifo byonna ebyo osoma nursery? Anti mba naakagendawo ate ne bamukyusa. Kaakati 68 Daddy n'alaba nga nsobola okubeera ne jjajja mukyala. Jjajja mukyala era y'ekigenya gye tusibuka. Waliyo maama eyaliyo naye nga jjajja afiiringa Daddy nga afiiringa safer nga ndi ne bajjajjange. Era ekisenge kya jjajja mukyala n'ekya jjajja mwami ne jjajja mwami mwalimu ebitanda 3. Ekya jjajja mwami, ekya jjajja mukyala n'ekyange. Kyensinga okujjukirayo ekyanyumiranga nga Ssaabakaati amanyi okuzuukuka n'ayita Nzera n'oli n'ayita Bawangi wasuza otya. Olwo nno ssaawa ziyinza kubeeranga mu mwenda eyo wasuza otya. Nakizuula luvannyuma nnyo nga nkuze nti ekyabakozesanga ekyo kulaba oba weebase kukakasa nti okyali mulamu. Abantu bafiiranga mu tulo kati aba bamulambulako. Leka kunvuga sipiidi anti nze nvuga ye ng'ekimumba obuuzisa essaawa ezo ayagala kumanya nti akyassa. Abantu bafiirangayo mu buliri myaka egyo bakadde. Kaakati nenzira ekigenya. Bwenzira ekigenya ate ne bantwalamu era kannasale eyo kifukamize eyo abeeyo bamanyiyo. Kati ate nenvaayo 69 neŋŋenda Bikira Primary School. Ate 69 eyo yennyini jjajja mukyala olowooza simu yafiira nga bakatandika okumumanyirira. Yafiira ddala mu 68. Kati bw'afa kati nali nyingidde P1 ebyaddala. Bw'afa ne bibasobera kati byogamba gye nayitiranga obuzaaliro si bukuliro. Oyinza okuzaalibwa n'okulira egindi n'okulira egindi n'ogenda ne bakuza eno ng'ensi bw'eba esazeewo okuvuga. Kaakati ko bakojja bamaama bazaalibwa ne maama ne bagamba omwana eno tumuggyeyo. Olwo ne bantwala 1970 nyingira Buyoga Primary School. Nasomayo ndowooza wiiki emu oba 2. Maama wange school fees nga tezibakosa uniform eno bitabo. Nakubulidde taata emirimu gye yali akola tebyali bya bbeeyi nnyo. Tebyalina nnyo buzibu. Eby'ennaku zino kojja ekitabo kya nusu 80 mutwalo. Kati ogambye eby'ennaku zino ati omuntu otandika omubuuza eby'ennaku zino tatema omulanga n'ogamba nti oba twabaaki. Kati nasomayo weeks 2. Maama wange ye mukulu w'abamaama bonna n'agamba omwana wange ajja kuwalanya ajja asome ne banne baganda bange mu lunabudu be tuyita ba cousins. Kati ate nenzira emisanvu primary school. Misanvu olwo tuzeeyo Masaka. Tukyali Masaka awo wonna kati tuli mu buddo. Kati eyo nensomerayo P2 ne P3. Nenvaawo ng'olwo Daddy azze e Masaka n'agamba omwana wange kati mumumpe mwebale kumundererako. Nenyingira Blessed Sacrament School Kimanya. Nensomerawo P4 n'ekitundu kya P5. Olaba ensi bwenzunza. P4 olwamini awamba
January 25th. Amini bwawamba Tanzania nebeera nga emuli bubi buli kaseera ate bava ku olwo oluguudo jjukira barracks zaffe ekitwawula eno poliisi eri bakozi ba gavumenti basawo baki maama yali musawo akati ne bitabuka Mbega nga bamwetaaga nkwetaaga Mbega bamuyiganyanga nno ku mulembe gwa Amini kati abantu bano ba Mbega simanyi abakesse babeera ne information nyingi kati era buli olutalo lwe bajjanga nga bamusindikira abamunoonya naye nga abeewogoma n'abatolokako kati bwe yabatolokangako ng'alinda ne bukwata n'ajjayo emmotoka ye n'avuga n'agenda ewa Amini mukama wange baŋŋambye neetaaga ngamba what genda okola emirimu gyo awa waaki akati lwe basembayo kumutwala that was in 72 ndi mu P5 ekitundu kya P5 nenvaawo awo neŋŋenda ewa ssengaawo e Butende bantu bali mu maziga gaabwe Mbega baamukutte omwana tebambaliranga mu baana kubanga ne bwe baamutwalira mu barracks yonna nga abasirikale babagambye ebintu bitabuse famire zammwe muzitwale mu byalo naye nze teyanzikiriza kugenda nze nasigalawo naye kati bwe tutandika okusoma e Butende awo Butende awo saawezaawo mwezi ne wabeerayo abamanyi okugalobera bannaabwe ne bajja ne bagamba Ssenga kyenzijukira yali mwana wa Ssenga Ssenga oyo gye bantwala ye mukulu wa bataata babali awo nga ze ng'agamba omwana mumugyeewo wano nti ate ogubadde anti bagamba nti talina kyayogera omukulu talina kyayogera naye tunaakwata ku mwana nga banneetikka nga bantwala Kalungu eyo waliyo essomero ly'Abasiraamu baliyita bulungi bw'abazadde bagiyita bulungi bw'abazadde primary school eyo ati waliyo mukulu wange omwana wa taata omukulu nga ye headmaster waliyo era nga abantu beebuuza nnyo nti ye omusajja ono omukatuliki eyava mu bubulaaza lwaki yakulembera essomero lino ambeerako mu Basiraamu nembeerako bye nakwatayo eyo 72 nvaayo nga dadi bamutadde tebamula kukolako obulabe bwonna kuba yali agenda namwazi ka supply yange naye oba yaginziriza nga akomyewo nga tuli basomi nnyo bwe yakomawo kati gye twali yafunako okulabulwa maama Naalongo maama azaala Junior amugamba gwe nno bino bye batandise okubatwala olw'abantu nga babatwalira mu buyo VS mu bbuutu mu mmotoka amugamba kakati omanye kiyinza okubaawo nga bakukutte n'otadda nenja kukwata abaana bange mbatwale ewaffe bano abataliiko banyaabwe gw'onoomanya namubuuza nkole ki gula ebibanja abaana babeereko ne gye babeera ekyo yakikola yali omunyi w'omwenge kusooka nkusimbe akati kati kasimbe nkasimbye alaba Delta TV saagala weerabire mulama gwe tuliko omulama gwe tuliko baguyita kisoboka naawe osobola naye nzikiriza nsooke nzijawo ssente z'abakama bange ate oluvannyuma nkomewo nkwongere mu maaso ne mwami Aloysius Matovu Joy in that order tovaawo kale nyongera okukulisaayo gwe munnaffe abaddeko mu kitundu kyaffe ekisooka ekya kisoboka naawe osoboka nagambye I am still your main man Bogi Josh representing to the maximum but ntuuliddemu mukwano gwange munnange Jamiru nakugambye nga tutandika sheno nti ebiseera ebisinga abantu betuleeta babeera n'ebintu ebyenkizo bye bakoze mu ggwanga kaakati nga tetunnaba kugenda mu byankizo mwami Aloysius Matovu Joy byakoze mu ggwanga lino njagala nsooke nkujjukize nti ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwe tulimu n'ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno era gwe tulimu ogwa June
tugenda kubeera ku National Theatre tulinayo omuzannyo neka maama takirwa. Omuzannyo guno gugenda kuba gulagibwa emirundi 2 okumala ennaku 2. Tulina show etandika ku ssaawa 9 ate eno nga emiryango gyayo giggulwawo ssaawa 8 zennyini. Ate tulina ne show egenda okutandika ku ssaawa 1 ey'ekiro, emiryango gyayo gigenda kuba giggulwawo ssaawa 12 zennyini. So okuyingira essente sempitirivu $3, $5, $50 n'akakadde. So gwe wena ali eyo ogenda kuba ojja ku lunaku olwo obudde obunaba favorable gy'oli. Jangu n'abaana bo, jangu n'omwami wo, jangu ne bakadde bo, jangu ne bajjajjaabo, basanji bo ne bajja bo tobalekaayo. Ebyokuyiga bingi ate nga tugenda kubeerawo nnyo nga gye nkikomeza. Mwami Aloysius Matovu Joy in that order. Munange emboozi obadde wakatunyumizaako kasammambiro kati. Bwe kati nno nakano kayinza obba kagize lwa bunene bwangalo. Naye nga ebyokukujjamu tugenda kukusosonkoleza naawe otuwulire. Kwanza ate nina interesting part gye njagala okumanya entabula. Tulabye nga ova mu staunch Catholic family. Sure. Okeera ku makya n'oyambala essapulizo 5 n'otuuka wakati mu bbiri n'oziggyako n'osigaza 3. Naye ate n'omala n'oŋŋamba nti tokkirizibwa na kuziika muntu afudde. Kati aspect ezo ez'obulamu nazo twagala tumanye ate olwo zo zijja zitya. Abantu kazi wagambye ndi mukkiriza. Oli mukkiriza. Pawulo atugamba nti buli muntu Katonda yamutonda n'amuwa n'ebitone bye ebitali by'abalala. Ate wabeerawo ensonga lwaki abantu bayitira gye bayitiridde okutuuka gye batuuse. Kati ensonga y'okubeera nti sirambula balwadde, ndowooza nga tereko ddala balwadde baye abaagala okugenda naye nga beebuuza bavaawo ddi bakitwalira awo. Okusooka nali sikifaako naye nagenda okigenderera nga nsobola okukijjukira gye kyatandikira. I remember twali ne Mr. Senkubuge tukyali baana bato bwe tutyo. Tugenda e Mulago Hospital okulaba ku Dr. Kigula Mugambe. Dr. Kigula Mugambe mukulu wa SPD. Kati waliyo omwana wa Ssenga oli gwe nakugambye bwe basindika bajje bankukuse banzijaawo. Bagenze ewa Ssenga nga okumugamba ebyo nti banzijewo. Yatuuka n'alwala. Bwe yalwala kirabika yalwala kansa. Naye ne ngamba Senkubuge tuyitireyo tugende tulabe ku mutabani. Tugenda Ssenga atudde awo. N'agamba Joy ozze. N'ateekamu otyo. Tugenda tuyingira. He was a very good friend of my dad kubanga bali mu myaka gye gimu. Ssenga ye mukulu waabwe. Kati ye jjajja mukyala azaala daddy ng'ate ne Ssenga azaala. Kati nga bali nnyo close like that. Atabalanga bonna everything. Kaakati netugenda tumubuuzaako. Twamubuuzaako n'anyumyanyumya byenyumya kyenzijukira kyeyasembye abange bagenda kunteekamu ddagala kaakati mundabyeko. Ekiro ekyo ne batutegeeza nti Francis asomose. Twagenkulaba mulwadde nawe kya bulijjo abalwadde balambula ne bafa. Kazi bitandika awo we byatandikira. Abaddirira awo baawera. Nga buli lwogendayo balambula owulira kasimu. Ne ŋŋamba kambyenenye naye ekyennaku nti kaakati bangereze ku ggwe gwendabako. Singa oli mulwadde oli ku kitanda kati ate nga
mpulira njagala okukulabako nyinza okujja ng'omubiri gwange tegutuuse naye ng'omwoyo gutuuse n'otemera awo. Asagala nnyo mboozi z'abalwadde. Osobola n'okunnambulira mu bluetooth ng'ate nno sikize ekina era waliwo essaala y'Abakatuliki egamba tusabire abalwadde nabakina abasira ndowooza ati tugiyita Katonda gwe mulungi ennyo. Naye buli bantu bakikola kyonna aba buli mbeera tubasabira. Akati bwe nkusabira ng'ate nkumanyi kyokankireka awo. Ekyo kinnimu kubanga mu nzikiriza eyaffe ey'ekinnansi gye tuyita ey'obujjajja waliwo amaanyi ag'enjawulo agabeera mu bantu. Baba bagamba waliyo n'abakola ki? Waliyo abeetikka empewo z'abajjajjaabwe, empewo z'obujjajja kubanga gye ziri. Nange nzeetikka. Naye omusajja ow'amaanyi yayitibwa Bulamu. Bulamu abamu gwe bayita Walumbe era ye kinene. Kati omusajja oyo bw'aba yakusiimye asobola okukozesa nga bw'ayagala. Waliwo ewunyiza lwaki Ssaabasajja Kabaka talambula balwadde awo njagala okumanya ate taziika ng'era waliwo n'amakubo g'atayitamu kugeza eri ettanda. Mityana Road awo ttanda era bw'aba yayiseeyo naddala nga yayiseeyo bw'atuuka ku eri ejjukira ttanda ali ku mukono guno oba odda eri ate aba atunudde eri kubanga bw'atunulayo amaanyi gali gasobola omusika. Ssaabasajja tasala mayanja omugga kubanga ne mayanja naye asobola okumulyawo ova tugamba kusala kubanga aliko amaanyi ago ag'obwakabaka. Obwakabaka tebubeera bwakukuba kalulu nti tulonde. Obwakabaka buva bwa Katonda n'olwekyo abeerako amaanyi g'obutonzi. Kati bw'amanya emitendera gy'ayitamu gwe tolaba nti bw'aba agenda okulya obwakabaka ayitira eno n'ebalamye mayanja ogende naggalabi oza lwaki tayitira Busega? Mayanja awo ayitawo. Tekiyisawo ku neebalamye mayanja. Kati neebalamye eryo ekkubo ekyalitumya neebalamye mayanja aliyitiramu abatakulosinze eki mayanja. Naddala abantu aba bulijjo tebakirinaako buzibu. Naye ate era bw'obeera nga weetegese oyinza okukkaanya naye nti owange kampagulizeeko wano ne mukkaanya. Kati bwabeera nga waliyo abantu mbamanyi mwebali abaliko amaanyi ago ate naddala abava essese eyo waliyo amaanyi mangi nnyo ag'Obuganda. Kati ekyo bwe kiba nga kikuliko ndi muntu alaajanirwa ng'oli ali mu buzibu ate ayagala okumutaasa ayitamu ggwe. Abantu abamu bwe baba tebateredde gye bali nabo basobola okuvaayo ne bakugamba owange genda otugambire ku Josh oyo bintu byaffe nga kati okujjako ng'oli akumanyi ate kakati gwe byobijjeewawo bali baleke balalu. Naye nti era kujja kakati emabegaawo twakulaba watunnyonnyolako omugenzi Paul Kafeero bali tebannaba kumuziikuula yasooka kujja gy'oli n'ayogera naawe naye n'oyogera n'abantu ab'enjawulo nga bisirikirwa lwaki ekintu ekyo tebakikomya wakati ne batakikola omugenzi naddala nga yali tayagala kikolebwe.
bakuyisa mbuyisa maaso oba omugenzi gwe bayisaamu amaaso kakati nazzi kuno abantu tebaziikulwanga ate naddala ensonga zino ez'abaana bajjajjaffe bamanyanga ensonga ezo abaana bano bo bange naye bali si baawano ekyo kinzizaayo ku kye nagamba Paulo ne mm emulindwa mwonge nga nkyabeera e Bungereza eyo baali bazze kukola sho ne mbayita kubanga bo bataayi bange ne bagamba mwe bato bange baganda bange baki bange abaana ndaba muzadde bawera naye mwandiraamye ani alaama naama nfe kyokka nga ate bajjajjaffe ababedda baalaamanga era nga ebiraamo babeerako bwe babiteresa ne mbaga nti obuzibu bwe bujja okujjira kwe kubeera nti kati mulina erinnya era mujja kufuna abantu abajja nga mufudde nga bagamba nti baawo naba nti ne twakkaanya by the way kati nga bw'ogambye nti ebintu oba babiyisaamu amaaso twakkaanya nti obaana ffe tubaleze ne tubalera kati abaana abo bwe babeera nga si baffe bannyaabwe babeera baddembe okugamba nti owange omwana oyo si wuwo nange ne nkugamba kale mutwale wa kitaawe oba omusajja okujja yennyini nojja noŋŋamba kojja nolowooza oyo omukazi akyali wuwo nti ate lwaki anti namuzaalamu omwana kati munono zaffe ate bw'okwana mukakkojja omutwalira ddala anti abeera mukyalawo kati olwo mutwalira ddala kaakati ne kibeera nti omwana kwe kwali okukkaanya kwaffe bwe waba tewali amukaayanidde mu bulamu bwaba tewali amugabye mu bulamu abo abaana basigala nga baffe kati lwaki bano baali tebabakkiriza kugabana ku maali kojja abantu bano balina okuba nga bafuna okubuulirirwa okw'enjawulo kuba kaakati omuntu watuukira okuva gyali gyawummulidde twandegambye nti gyawummulidde emirembe ate okutandika okumuggyayo mu bino nti baagala kukakasa DNA baagala kukola we bati temulimu baana be baba bakakasa be basobola kugamba nti katukozesa ono gwe tuba tujjako sampo n'abalala tubagezesezooko anti omusajja bamuyita byanfuna emirundi egisinga abantu abeenyigira mu ebyo baba banoonya we bafunira kati ng'abamu ku ffe kati nga ku nsonga za Pawulo abaana abamu tubamanyi nga naye yatugamba nti oyo mulera kubanga njagala abeere mu bulamu obweyagaza aleme kubeera mu mivuyo gyonna n'abeera tukiyita kola ki omwana bwe baba bamusiize mu maka n'abeerera ddala waayo n'abeera wa Luganda jjukira omwana ono gwe baleese obuleese oba gwe musazeewo okulabirira naye mukiraama abeera mu kubanga agabana ku by'obugagga byo kubanga wamulera n'akola ki n'akula kati abamu abagezigezi beeyambisa gundi eyo nti era ku nkomero ya byonna ne bwe nnaaba sizaalidde wano era ku nkomerero nja kugabana bintu bye bitawaanya abantu ate n'ababiwomamu omutwe ati weewe musajja yaŋŋamba nti kati bano abalemeddeko nti baagala kunzigyayo bankebere baali luddawa nga nnoonya abaana bano azini afunye omukazi bwatyo Pawulo bwe yakugambirwa no lwe yazze baali luddawa bampeebuula dda ne bandiisa nebyessirya kati ate era bakomyewo nangamba omanyi muganda wange baleke bakole bye baagala naye banswazizza nnyo kuba omusajja yalina ekitiibwa kye kati abaana bano ffenna ku nkomerero tugamba nti oke oba kyekinaleeta emirembe naye si lwakubeera nti tukyagala naye nga tugamba tulikomawa kati buli kaseera bajja kubeera nga wabeerayo abajja kubajjukira luli baabigira ne babeerako be baakebera ate kaakati ne batandika okubiwakanya ng'ate baalondamu abalabika okubeera nti baali bava I don't know oba mu maama omu ebyo sijja bigendamu
kati abo ate beboka oba abakeberebwa oba abaza results nga zigamba nti bebakafeera. Can you believe? Just imagine that. Kati ku luno bonna bazze n'abamanyi kuba mulimu abamanyi nti kyekituufu siri mwana wa Kafeero naye nze bandeeta buleesi nyinza okuyitira wano. Nyinza okuyitirawo kati bwe bibeeramu nyinza okuyitira wano waliwo olugambo olwabadde lutandise nti waliwo ababadde batandise okugenda bagulirire. Kitegeeza osobola okugulirira obwataata osobola okugabana ku biki. Therefore tekyatusanyusa kyatunyika emmeeme naye mu bintu byonna byonna bwe yali akomawo nga bamaze mumusimulayo na biki teyayogera ku nsonga ezo. Yagamba kimu wakiri omuti gwange gwo baguzzeewo. Omuti ogwo gwe madde njagala okubuza omuti gulimu kyogwo anti bye bino bye tulaama nze munziikanga wano bwe wati ne bwe wati. Kati ye yali ayagala mu muti ogwo abeere n'akasiikirizaako. Ate omuti baagugjeewo. Omwana mulenzi eyafudde ekyeneena yagutemawo. Kyenzijukira nti mwannyinaze yamubuuza omuti gwakukola ki? N'agamba omuti nagenda okulaba ng'emirandira gigenda kuyingira mu nnyumba eri mu ntaana ya Kafeero. Naye ndowooza yagutemamu enku oba embaawo n'atunda. Kati naye muti gwe yali agwagala nnyo ensonga lwaki yanga mu muti gwange baguzzeewo. Era abawala abo abeerako n'abantu bajjira kyemmanyi nti bisirikirwa amujjira nnyo. Kyemmanyi nti ne Nabitaka amujjira nnyo. Nabitaka ono tumuwulidde nnyo. Nabitaka yaani? Nabitaka yali akola ne Kafeero. Kati omanyi okubeera n'abantu ne mufuukira ddala ba Luganda. Kati ate ekyewuunyisa tewaliiwo Kafeero lwajja Mulindwa n'atajja. Omulindwa muwonge. Baali waliwo oluyimba lusibeera mu nnyimba z'abayimbi. Waliwo oluyimba lwa Kafeero olw'omwana w'omuzungu. Twalukwatira UK. We tulabikira nga abasatu tuli mu luyimba lwe lumu. Waliwo bye twazannyanga. Naye abo abantu baali bakinywi nnyo mu ngeri yaabwe. Kati ate nze kyagalaga nti nabayambangako oba banneeyambisanga naye banneebuuzangako ebyensonga ate ebikwatagana n'olulimi na biki ebyo byonna byonna n'ebirala bantu babeera n'ebintu byabwe bye batayogera. However ekyo kyo era nabazuukusaayo nze bwe bajja nkuzuukusaayo nenzuukusa Queen ye mukyala Mulindwa ne mubuuza ono omulenzi ayitiddeko eyo n'agamba sinnamulabako. Nemugamba waliwo ensonga zino bwezi n'agamba lindako omwana omuwala the day before yagamba nnyina dadi yazze n'agamba bino na bino na bino. Era nze bwe yajja yandaga kifaananyi nga kirimu abajaasi bawera. Waliwo ekintu kino kigundi kino kyebesiba kino bwekiti kino babeera nga ŋŋamba nti oyo nno omusirikale we wansonga nnyo mu bulamu bwaffe singa bannakatemba bamweyambisa. Kati mbuuza nti bannange mujaasi kyoyo kubanga omusirikale namanya nnyo mandeevu naye wembuuza Queen n'agamba waliwo omusirikale gwe baayitanga Sande oba yooyo kwegamba ng'amanyiddwa gy'ali naye simanyi lwaki yali ayagala nnyo akole ki. Same thing with Katolubwamu. Katolubwamu ate oyo ebyasinga ng'otugatta bya bino eby'obutonde bw'ensi kubanga nga tukkiriza nti bajjajjaffe gye bali era balina obuvunaanyizibwa. Katolubwamu oyo kyova olaba nga yayaayaanira nnyo okulaba nti abantu baddayo mu nsozi ne bakuma ebyoto naye era abantu tebaawulira. Kati abantu ab'emitwe emigumu gwe kikubeerako baba bakuwadde obubaka n'obutulutuulira
bwomanya ebiddirira bwogugwa okutuusa bubaka just a medium nti kati saabo bokka waliwo omusajja Wycliffe Ssentamu Wycliffe Ssentamu yali alina ekibiina mwazannyira naye nga gino emizannyo ekirugata twegatta lumundi ewange e Bungereza Ssentamu yajja nagamba kakati abantu bano bannemesa nze njagala wano yali mulwadde then nga mulwadde emanyi bwe yamala okundeetera obubaka obwo teyawangaalawo naye nabakubira ab'Uganda ne mbagamba nange Ssentamu agamba bwete oza yali EBK yangamba nti ekyekituufu alina ewali ekibanja kye naye kirabika si gye baagala okumuziika manya nti abo baagala kutwala ki kati bw'obeera n'abantu bwe batyo bubeera bwegendereza bubeera bukkakkamu bubeera bwesige oba bwesigwa obutasangibwa mu bantu bangi kati ogamba gundi yayimba ndikibuulira ni maama waatali walukagga naye mu bantu balamu oŋŋamba ebintu byenkya n'obisanga nga wonna byasaasaanye kati olina ebintu bye byosirikidde olina ebizibu mu maka naye n'ogamba bino naabisharinga naani ate abisaasaanye kyokka ng'ate bikutuulidde ku mutima kale nga tutuneyongera mu maaso njagala okwongera okujjukiza gwe ali ku Delta TV njagala obe n'ebyokuyiga bingi nnyo manyi abantu nga bano tebatera kubeera balambulukufu kwogera kintu nga bwe kiri ebiseera ebisinga statement esobola okufuluma n'ogamba alimba naye teweebuuza watuukidde okuba nga akyogera ye yeesize eki era gwe wootuukidde okuba nga owakanya omuntu ow'ekika kino oba weesize eki kisoboka naawe osoboka ye puroguramu gye tuliko munnange njagala okutegeeza nti wano wonna namukwano gwange agamba tukyali kukwanjula gakyali mabaga tetunaba yadde bwe twatuuse ebyokuyiga bingi ebyokumanya bingi wabula nga sinagenda kukola ku nsimbi z'abakama bange njagala okwongera okujjukiza nti tulina omuzannyo ennaku z'omwezi nga 2 n'ennaku z'omwezi nga 21 omwezi guno ogwa June ye ndowooza njagala obalye wiiki eyo ejja weekend tugenda kuba tusumulula ekitasumululwangako wano ku Delta TV naffe tugenda kuba tutambula ne mwami Aloysius Matovu Joy mu show ye neka maama takirwa kubanga ye fomu kuba sponsor abasazeewo okujja tubeeko ettaffaali lye tugatta ku show eno egenda kubeera ku National Theatre okuyingira okwebeerera mu show eno abaana abato bagenda kusasula emitwalo egya Uganda 2 gyokka ate obuliitanga bungingi bwana buto buli awo tusobola n'okubukkiriza okuyingira ku ssente eza wansiko naye nga abantu abakulu tugenda kusasula emitwalo 3 gyokka emitwalo 5 emitwalo 10 emitwalo 5 n'akakadde k'essente ssente zino ntono nnyo ate ffe ng'abantu tuzisobola nagambye omuzannyo gujjuddemu abaana abato I have been in some of the rehearsals nindaba emigi gy'emitunga buli awo bweyagala buzina buyimba bukola buti so why would we miss such a show so tugenda kuba tukola bwe tuti naye ate njagala okuba nga nkutegeeza mukwano gwange show eno tennaggwa tukyagenda kweyongererayo ddala so njagala n'omulundi ogujja otege butezi tugenda kuba tukyalina Aloysius Matovu Joy in that order olwaleero tugenda kukoma wano naye njagala weekomire ku Delta TV y'abakozi tovaawo Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima